Makko essula 16 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo Ssabbiiti bwe yaggwaako, Maliyamu Magudaleene ne Maliyamu nnyina Yakobo ne Saalome ne bagula ebyakaloosa eby'okusiiga omulambo gwa Yesu. Awo bwe bwakya enkya ku lunaku olusooka mu wiiki, enjuba bwe yali yaakavaayo ne bajja ku ntaana. Awo baali beebuuzaganya bokka nti, ani anaatuyiringisiza ejjinja okuliggya ku mulyango gw'entaana? Awo bwe baatunuulira ne balaba ejjinja nga liyiringisiddwa ku mabbali ng'ate lyali ddene nnyo. Awo bwe baayingira mu ntaana ne balaba omulenzi ng'atudde ku luuyi olwa ddyo ng'ayambadde olugoye olweru, ne bawuniikirira. N'abagamba nti, temuwuniikirira, munoonya Yesu Omunaazaaleesi eyakomererwa. Azuukidde, tali wano, laba ekifo we baamussa. Naye mugende mubuulire abayigirizwa be ne Peetero nti abakulembedde okugenda e Ggaliraaya, eyo gye mulimulabira nga bwe yabagamba. Awo ne bafuluma nga bava mu ntaana nga badduka, kubanga okukankana n'okusamaalirira byali bibakutte, so ne batabuulirako muntu kigambo kubanga baatya. Awo bwe yamala okuzuukira ku makya ku lunaku olusooka mu nnaku 7, n'asooka okulabikira Maliyamu Magudaleene gwe yagobako dayimooni 7. Oyo n'agenda n'abuulira abaayitanga naye, n'abasanga nga bakungubaga era nga bakaaba. Awo bo bwe baawulira nga mulamu ng'alabiddwa ye ne batakkiriza. Ebyo bwe byaggwa n'alabikira bannaabwe 2 mu kifaananyi kirala nga batambula nga bagenda mu kyalo. Awo abo ne bagenda ne babuulira bali abalala, naye nabo ne batakkiriza. Oluvannyuma n'alabikira 11 nga batudde ku mmere, n'abanenya olw'obutakkiriza n'obukakanyavu bw'emitima gyabwe, kubanga tebakkiriza abaamulaba ng'amaze okuzuukira. N'abagamba nti, mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri eri ebitonde byonna. Akkiriza n'abatizibwa alirokoka, naye atakkiriza omusango gulimusinga. Era obubonero buno bunaagendanga wamu n'abakkiriza, banaagobanga emizimu mu linnya lyange, banaayogeranga ennimi empya. Banaakwatanga ku misota, bwe banaanywanga ekintu ekitta tekibakolengako kabi n'akatono. Banaasangako emikono abalwadde nabo banaawonanga. Awo Mukama waffe Yesu bwe yamala okwogera nabo, n'atwalibwa mu ggulu, n'atuula ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda. Bali ne bafuluma ne babuulira wonna wonna, Mukama waffe ng'akoleranga wamu nabo era ng'anyweza ekigambo mu bubonero obwakiddiriranga. Amiina.